mucho kubango otandikira mubano ba heavyweight. Thank you so much. Owekitiibwa Councillor Nkulansiza, Councillor Sempija, era nga bw'ogambye nti wali okimanyi nti enteekateeka y'abakyala bano ejjayo bali abakyala b'oyogedde, kati ffe kyemutegeeza nti nno tetuli balungi. Empaka z'obwannalulungi zirimu ebika, zaayanjulwa emyaka gy'edda nga zaayanjulwa omuzungu nga era enkola yaabwe nga bwe mugimanyi bakonsideranga ekikola kyabwe. Naye nze bwe ntunula abakyala Abafirika abasinga si ffenna naye abasinga nga ndaba ba plus size. Miss Curvy ng'empaka zipromotinga oba zipromotinga bonnalulungi naye mu eri side endala eya plus size. So ekinyambye oba ekirungi nti sirina bantu be nti se kuva Congo kujja wano nti tugambe Uganda tebaliiwo. Bano bonna Bannayuganda n'abalaba n'ab'emabega be mwalaba bonna Bannayuganda. So tugamba nti buli omu mulungi mu ngeri ye, buli omu asobola okukola ky'asobola mu ngeri ye, kubanga bulijjo njogera nti tosobola kwawula mukyala ku bulungi. Buli mukyala bw'omwana nti mulungi addamu amaanyi, buli mukyala bw'omulaga nti alina amagezi addamu amaanyi okukola ne by'otamusuubiramu. So tekiriimu nti no tusosowaza nnyo nti size eno yekola kino, naye twayagala okujjayo abo abakyala abatekiririzaamu okubawa eddoboozi, okubawa kye bayita esteem, amaanyi, obuvumu okusobola okukola abantu abalala bonna basobola okukola. So kasita ekyennyambye nti ziri empaka wali ozimanyi na zino zitegedde kati manya nti no we come in different sizes. Nsaba okubuuza ekibuuzo kyange kisembayo nnyabo. Bukya otandika embeera efaanagana ku weeti, buzibu ki bw'okisanzeeyo? Ebizibu biba bingi naye tetusobola kutandika kutotola bya mu nju, naye nga ekintu ekisingira ddala obukulu ngenda ne ntunuulira abantu naddala nga bayita ku mitimbagano n'olaba omukyala nga abakyala nga bano abalungi avuddeyo ajje nga ayagala yekkiririzaamu nti mukyala mulungi, oli n'atandika omujerega naye abamu mbagireyo obufaananyi bwabwe ne mubateekera mu inbox ne mugamba mpola mpola naawe oli mukyala noono mukyala. Bw'oba owulira nga tagwanidde gwe jangu okitegeera. Abantu balina ezzalawo ate era ezzalawo limesezza abantu bangi ogenda mu maaso. Bw'obanga ekintu tokitegedde tokyetaaga buuka ogenda ku kyoyagala. Uganda erina ebintu bingi nnyo bye offeringa, erina ebyobulambuzi, erina amalwaliro. Nalaba bwe twalonkinga ne bagamba bannange tufudde ffe Uganda tetulina amalwaliro, kakati balonkinga Miss Curvy bannaye babagambye ez'amalwaliro ffe tugenda ozirya. Miss Curvy bwe yali tannalonkingibwa amalwaliro ge mwogerako lwaki ge mwali mwagala tegaaliwo. Gavumenti erina enteekateeka zaayo, naffe tuli mukolo nga Miss Curvy tulina enteekateeka zaffe. So challenges zibaamu nnyingi naye engeri gye tuzihandlinga ng'abantu munda emirimu gyonna nabo bennyini abatugamba banange bano sina bakavi bano masavu si nsonga. Buli omu osanga alina maama we nga yakula nga nze oba muganda we, so ni bwonvuma tekigenda kunkyusa. Nina abantu abakyala bendabye n'ennaku ezo n'akaziiko omu gwe mmanyi nga bambi olw'okuvumibwa okwo ayagala akogge afaanane ng'abantu kye bamwagala afaanane ate n'afiirwa obulamu bwe. Kakati bw'obanga oli owulira nti sayizi yange oba eyono n'oli ekukosa bambi kigumire buli omu abeere bibye. Thank you. Nze Makawulira abakoze empisa nsanyuka. Nzikiriza nkubuuza kino ekibuuzo ekya outgoing queen kati amaliriza emirimu gye ki ekiddako ku ye okuva mu organization ya Miss Curvy. Kuba ebiseera ebisinga tulaba queen bonna abasinga bwe bavaako obulamu bukyuka, they become desperate. Baba bamanyidde buno obulamu bw'abasito bw'abasireebu, buli wali omukolo bayinvitinga Miss Curvy mugenda naye n'atuula ku high table naye atuuka nga temukyamulaba olw'okuba mulina new queen. N'ekibuuzo kyange akibuuza era mukyuka nkikubuuze, lwaki buli queen ajja atandika NGO? Kyama ki ekiri mu NGO? Suuyangayo queen oba wa Miss Uganda oba wa Miss Environment abeerawo nga tatugambye NGO. Tageti yaabwe ebeera ki mu NGO? Lwaki buli omu yeekwata ku NGO temutugambayoko kintu kirala we mutambulira ku NGO? Babaga nti buli afuuka queen alina kubeera na NGO.
It's okay. Kyoyogera nkitegeera naye kantandike n'ekisoose. Belinda yawangula 2019 ne tujja nga tukola wamu naye bw'oba obadde ogobera emikutu gyaffe egy'omutimbagano n'abatawangula tubadde tukola nabo. N'olwaleero singa abamu tebadde busy baali baddewo tetuleeta bantu kubakozesa kubagoba, tugamba nti tuzimbe twongereko. Olwaleero Belinda ajja kuba kyakulabirako eri omuntu omulala. So okujjako ng'agambye nti nkooye ffe mu programs zetulina ezirimu ebyobulamu, ebya kupromoting African heritage, ebyobuwanga bwa Africa, ebyobulambuzi n'ebirala byonna, nze njagala okukola n'abakyala. Ni bw'oba nga towabaddeko mu mpaka za Miss Curvy naye noga nti ndi mukyala njagala kukola nammwe, tukwaniriza kubanga era twali tukozeeko nabo. Ekyokugamba NGO kitongole ky'abannakyewa ebiseera ebisinga biyamba kati era ye communication yamujje nawadde nti tukolagana n'abakyala okuyamba abakyala bannaabwe. Ffe nga Miss Curvy Uganda tetuli kitongole ky'abannakyewa naye nagambye nti tulina ekitongole kye bayita wawe n'ekya Belinda bye tugenda okukolagana nabo okutuukirira eri abakyala n'abaana abawala be bayita ba teenage girls olw'ensonga nti batawanyizibwa nnyo. So tekiriimu nnyo kyama naye ebanga ddala kutuukirira eri ba target audience yaffe betuluubirira okutuukirira abakyala bannaffe naye nga olina okuba nga weewandiisa mu butongole. N'ebirala babikola. Belinda model wa some company ekola swimsuit oba temunamulaba ku TikTok, bakola ebirala bingi naye jimu ku mikutu gye tuyitamu. Kale, thank you so much for coming. Thank you for being present, and we hope to see you soon on Saturday 2 p.m. to 6 p.m. We'll be together. Thank you. Tubeyanziza nnyo okujja. Outgoing Miss Curvy ajjeko wano tumulabe ayinza oba ebintu byaggwawo ajjeko tumulabe come in front tulabe ebintu. Akasabia yagambye oli akoogera tambula mbamodoliremu. Byagwawo kale no kyekyo ekisembayo amannya nze andi atale nkola ku Bukedde. Njagala kubuuza Miss Curvy atubuulire, waliyo omwana yayimba akayimba n'agamba nti weetige bamutegulula oba akyaliwo? mutegule bantegule obadde olinayo akamasu yetege tweyanze nedda kyebangambye okusunsula kwaggwa twakola kyebayita internal auditions olw'ensonga nti engeri gye tukwasaganya omukolo gwa Miss Curvy Africa tubadde tetusobola kukola auditions nga bwe kyali luli olw'embeera y'obudde n'engeri yenkwasaganya. So netusalawo tukole internal auditions tusunsulemu abawala 10. Luli ojjukira twalina 25 naye tubadde tetusobola kuteekateeka neye namba enene kati kuba twagala meera omukyalo omu agenda okukiikirira Uganda mu Africa mu mpaka eza November nga 25 za Miss Curvy Africa. So twakikoze bwe tutyo tusobole okufuna queen anakiikirira ono ng'onajjeko envula. Gasuka mu 2. We have confirmed confirming gasuka. Namwe banamwe tujja kuba tubategeeza nga tubalaga ebifaananyi by'abagenda okujja netaba mu mpaka zino n'ensi ze bavaamu. Saturday bajjaji bagenda kuvaawa abantu waliwo kyekubiira mu bajjaji bagenda osala empaka zino. Era bulijjo judge bw'asala omuntu gw'atayagala
bwemba nina gwenjagala n'atamuwa era aba nekyekugwira kyetetutyabwerere twagala kupromotinga obulungi bw'abakyala twagala abantu bamanye omulamwa gwaffe ki kyetwogerako nga tebagusasulidde tuvunaana nti twasasula naye tetwakola ki era bajje balabe biki byetwogerako kuba byetwogera byetukola bajje balabe enneeyolesa ey'abakyala mu bigambo by'okwanukula okukozesa obwongo okulaga fashion ebitone n'ebintu ebirala bingi nnyo so twagala Uganda egyererere ennyingira yabwerere wanje chief guest ya crowning a queen avaako ya crowning a queen mazima Okay, twafuna musoma. Tulina abagenyi bangi abagenda okujja mu mitendera egy'enjawulo. Tulina ne bafanzi baffe ba well wishers nga Mwami Lwasa. N'abalala bangi mujja balaba. Mwami Lwasa naye wamuyisa ajja abeerewo. Naye ng'ayinza obutabaawo. Criteria ki gye mwayiseemu okulonda bannekumi mwasinzidde ku kiki? Tusinziira ku bintu bye bayita standard measures. One, empaka ezaffe z'abakyala bayita ba plus size. Ekyokubiri, tusinziira ku ngeri omuntu gy'aba atunnyonnyodde oba atwanukudde taffaali ki byagenda okuteeka ku kitongole kya Miss Curvy Uganda kubanga si byakwambala bwambazingule. Omuntu oteeka okubaako nga olina ekintu ekyenjawulo ku balala. Abakyala balungi bangi ba Miss Curvy bangi naye ekyenjawulo ekyensusso ekikusunsula mu balala ate n'ekirala olina tusinziira ku ngeri gy'oba otunnyonnyoddemu engule yaffe ogisuubira gikozesa otya okutuukiriza ebyo bye tukusuubiramu naawe by'oyagala okukola kubanga bw'oba nga olina ekirooto kyo tukuyamba okukizimba nga tuyitira mu brand yaffe naye tulina okugikwata n'empisa tulina ogikwata obukozi hard work n'ebintu ebirala bingi so tulina emitendera gye tuyitamu okufuna omuntu gwe tuwambaza engule yaffe. Okay, kusomozebwa kikosinza osanga n'abavumi ofunye bangi oba like si bangi ffe tebatuvuma tubatwagala ate kale of course ogenda n'olaba oliina mu ngeri y'okugirega nga wenagambye zalawo n'ebyo bibaawo kuba kakati omuntu okutandika omuntu bw'ateekayo akagambo akakujerega tekikujja ku mulamu waffe nze mweyogereze tansuuza kandi buli omu ali entitled ku ndowooza ye. Omuntu yandyagadde okumanya ekirago kya Queen ndi yali mmotoka ndowooza nkyogera mu press conference nagamba tulina sponsor actually bwe nva wano tubulako ennaku bbiri agenda kuba nga annyonnyola era yajja okugaba ekirabo ekyo ekintu kyokka kyenhintinzeeko ekirabo ekyo kyankizo kubanga kiri mu value addition eri agenda okuwangula tetutunulidde bintu byago naye mujja kuba mukitege nze nkimanyi naye mujja kuba mukitege buli lwozalawa gwofiirwa buli lwozalawa muntu muno buli lwozalawa omulimu buli lwozalawa abantu abakuliraanye gwofiirwa nze nsuubira nti mu bulamu bw'ensi eno buli omu alina omugaso gwalina gw'oba omunoonyamu bw'otagumufunamu tojja kubulwa yakola ki kyevola anagambye nti abakyala ni bw'oba nga towabaddeeko teweetabako mu mpaka za Miss Curvy tetukola naawe. Nsaba okubiriza abakyala olw'engobala nti okubeera omunene okutuukamu eyo levo tekirina buzibu bwonna eri omuntu wabula ye yennyini alina okuba nga yekkiririzaamu ng'omuntu. Seetaaga bakubiza bakimanyi kubanga nze sizze wano nga mpenyera sijjidde ku miggo okitegeera ate mpozi okukyusa endowooza y'abantu. Omuntu bw'alaba omukyala nti ali plus size n'alowooza oyo wamululu alya nnyo takola exercise takola si buli agenda mu gimu nti agenda kukogga si buli omu nti ayagala obutono buli omu alina engeri gye yeeyagala mu ngeri ye okitegeera so ekintu ky'okugamba nti no okwekkiririzaamu kuva eri ggwe era bwe tuba tupromotinga brand ya Miss Curvy kyemfasayizinga nnyo nti sooka wekkiririzeemu abalala baleke bakukkiririzeemu.